afuluma kalimbwe nga mugumu naye ng'eriko ekya white, ogwo guba musujja. Bw'oba walemalira mu zzungu olina kugula tetracycline 25%. Ettondo lino oliraba nga bwe liri bwe liti, muliraba liyiise, abali ewa temusobola kuliraba. Kati ettondo only 4 drops lyerigema enkoko eyadde 1 paka ku 3 weeks. Bw'eba ya mwezi, it is this 1 meal here mu kamwa omulundi ogwo tuddemu nga wayiseewo 14 days, tuddemu nga wayiseewo mu 14 days. Tugema lw'okitegedde ne wayitawo ennaku 14 yoli vaccinate. Noddamu okugema ng'era wayiseewo ennaku endala 10 na mmeka. Bwe guba mwezi tugemamu emirundi emeka? First day 14, 28. Ekyo tuba tukimaze. Now nyumirwa nnyo mmwe endwadde zemusinga okutegeera za bika ebi. Mumanyi Newcastle kuba yattirawo, ne mumanyi okuyiriitira mbu zaamise makovu. Ekirala mpozi n'okukolola, naye kolola ziba njoka, those are worms zezireetera enkoko okukolola n'ekisolo n'omwana. Mugenderere nnyo abo abaana abakyali ebya wansi, tebagwesa bifuba, asanga omuyembe n'agukuba. Ale nammwe abantu abakulu okuggyako mwabaze wano, omuntu bw'agenda mu nnimiro eyo ku sizoni y'emiyembe, si waayira soogera bubi, okuba omuyembe enkonyogo ne gugwa. I don't think ng'oggyeko the few 5 ku 10 ng'omuyembe guyinza okugwa ng'ali mu nnimiro agukubye, agwetika agutwala eka agwozeeko. Ekyo kizibu. Era woogukubira enkonyogo bw'oti, Katonda n'akuyamba nga waliwo eyatadde wano bomu ne gugwa wano, tukola ekintu naye bano kati ate ani eyagenze wano, otonuzaayo limu mbwoleme kulaba akazito. You see? That's the reason why nti abantu abasinga Katonda be yatonda nga tebalina magezi, ate agenda awali ekyokulya. Kale bw'omusanga ngwa in that format, how do you call him or her? Omuntu azibirizaako eriisa aleme kulaba mpitambi eno. Naye bano nabo kati ate ekyamugenzeseza wano ki? Najjawo omuyembe gwe n'atandika okugaaya. It takes 16 hours na developing a dysentery, kye kidduka n'ekyomusaayi. That's why nze simala gakwata mu ngalo za muntu. It's very rare okusanga nekwata mu ngalo bwe nti Mukama alina engeri gy'akolamu ebintu bye. Katonda yatukolera amasimu gano. Bwe ndaba omuntu ayagala ennyo okumubuuza nga ayagala okukwata mu ngalo, kenkulaba ng'ojja nga nzijayo simu, bane mugyebale muli muti, okuggyako ng'oli talina magezi. Olaba ndi ku simu yange ndi mu kuseereza ng'oleeta ngalo. Kankulage nti obwongo busigala mu kuseereza, gwe semba n'engalo zo gy'ova sikola ki? Abonoonya public toilets, these are not mad people. Agenda emmanju nga mulamu, there is no TP, there is no water. After the services, amala n'agirabwa. Obulwadde obwo, dysentery, kye kiddukano eky'omusaayi mu bantu. Mu bisolo ne mu binyonyi, it is dysentery, I mean coccidiosis. Tulina swine coccidiosis,
Swine kitegeeza mbizi. Kagute yatero kikozesa. Enkoko it is plain coccidiosis nga enkoko. Ne munte zifuna coccidiosis. Naye nga okubeera that coccidiosisness, it is due to poor hygiene. Enkoko ezo emmere bw'ebanga teri hanged up, zipama mu feeders, zipama mu drinkers. Nabuuza maama wange ono nti enkoko bwamutaka bw'ogenda okugira okufuna, zigenda kunywera mu nipples oba mu gundi bagenda kuzimba ebinywero. Naŋŋamba nti bwa kuzimba. That means nti buli lwe zimala okunywa nga zigenda okwebaka, lwakuba nti ate banaye Mukama ansaasire. Ekisolo ekikyasinze kuba na mpisa na buwangwa y'embizzi. That's from me. Mu buwangwa ekikyasinze kuba na mpisa na buwangwa na nnono mbizzi. Embizzi zisinga abantu abamu. Embizzi tesobola kulinnyira mwannyina waayo. Embizzi tesobola kweweka ku maama waayo. Embizzi tesobola kweweka ku muwala waayo. It's not there and it will not be there. Ezo zo tezikikola. Naye embuzi, ndiga n'ente tekigigaana. N'abantu olagamba naye kiwala kyange ekyo kati kiwala kyange nga kinyiridde nnyo kuki? Now singa kijja ng'onaagula embizzi ewange n'oli n'agula ewange ne kikuloosinga from there, ono n'agenda akima ewoono, oba oli n'avayo n'agula ewoono n'agenda n'agula n'ewoono ne zeesisinkana, ezo ze zinaazaala zijja kufa kuba akikoze unknowingly nti za Luganda. Kyekitta ssekoko zaffe emmanju zino mugenda ne mugula peya nkazi nampanga. Kati ezo ssekoko ez'enkazi n'empanga bagula za mu lujja lutya, obwo obwana ne bwe bulibadde tebulikula kuba bwa Luganda. Tuli ffenna tuba tukyali ku magulu mampi. Magulu mampi ono kizibu okupama waaliira ate okufukawo, but to be on the safe side nti ebimere bino ebisigaddemu to be decent and clean byozeemu obijjemu. That's what we call the maximum hygiene. Swine fever ebiseera ebisinga atambulira mu mpewo ne ku bukyafu bw'abantu. Era nze I don't recommend omulunzi yenna okukkiriza omuntu any person from nowhere nti jangu osemberere faamu yange. Ekyo kiba tekijja kunkolera. So awo ne wabanga bwe tutambulidde. Coccidiosis mu bisolo gyali, mu binyonyi gyali, mu bantu gyali. Mu bantu ye dysentery. Omusujja mu bantu gwe tuyita typhoid fever ne mu b'amagulu mampi gyali. Ne mu nkoko mwali. Kati mu nkoko tumuyita fall typhoid. Kati ate mu baamu n'abamumpi tumuyita swine fever. Tukiraba? So that's the way how we can go through that. Kati enzijanjaba yaakyo tujanjaba mu nzijanjaba za mirundi 3. Wonna kamube mu bisolo, kamube mu binyonyi. Bwe muba mu bisolo osobola okugiwa direct n'oginywesa.
gwe gusooka. Ogwokubiri osobola oziteera mu mazzi ne zinywa bunywi. Ogwokusatu litabule mu mmere lirisange mu mmere. Ndowooza eyo emmanju mulabye emmere eyo eri mu payipu ebweru nga mbisi. Tugiteekeramu ddala eddagala n'amazzi. Kale ne bweba tenywedde mazzi tejja kubeera affected. Bwe tuba mu nkoko zino eza wano bw'oddira eddagala lino n'otabuliramu ddala amazzi ejja kuba eridde kyeneeri ate kute mangu yeebaka. Kale ne b'amagulu mampi bw'ebanga ekusussizzaako obunene gitabulire mu mmere toginywesa butereevu kuba lisobola okukuluma. Bwetyo bwe tusobola okutambula. Nabagambyemu kye mutasuubira bbawa kyekyo kye sisobola bagamba. Lwaki? Mbagamba ku bye nsobola obbagamba. Kati obuzibu bwe nnina buli bumu kino. Let me be open now. They are 86 plants. Nze nabagambye ntegeerako ebikolo bimeka? 34. Kati nze kye neewala kwe kunsinisa ebinnyo. Eddagala lye watugamba terikola walimazeeyo. That's why nze nabagambye nti mbaleetera ebikolo emmanju munaabitegeera. Kuba ndirina mu pakeji yaabyo. Tebateekako mannya. Balireeta buleesi. Ndikuleetere can you identify nti lino kikolo gundi kino muti guno muti gundi. Kati nze mu ebyo bye mmanyi bo nga bo bampeereza eryabwe. Bwe mba nfumba lya nkoko n'enfumba ery'enkoko n'engattamu ery'enkoko lye baba bampeereza. Bwe mba nfumba ly'ab'amagulu mampi n'enzirira ebyange n'ebikola ebyabwe bye baba bampadde okugattamu. Nina gwe nabigamba yakuba na ku metro. Eddagala waŋŋamba okukola lyaganye namubuuza oli musiru. Byonna byenkozesa byewakozeseza byewaŋŋambye. Ate nanvumira na ku leediyo ng'ensi yonna ewulira. Kati nze nabagambemu nti bw'oba ojja ng'ojja kukima bikolo bya ddagala tojja kuba sigenda bikuwa byonna sibimanyi. Byembawaako byebyo byemmanyi. Okiwulidde? Erya Newcastle ndibawadde. Erya Cosidiosis mbibawa. Naye kati nga Malex, swine fever, honestly, Abakalamojja bakyansinzeeko. Okiwulidde mukwano gwange? Mwali muwuliddeko nti Kalamojja foot and mouth abatawaanya Kalusumonte. Ne gwe nawe mukono namusampolingako just namuwaako obucupa buno busatu. Naawe ente 6 naye mu nnaku 2 nga ziteredde. Naye ngezaako okubeezingako kizibu okusanga ekintu kye Japan nga kiri mu luzungu. Kibeera mu luki? Kizibu okusanga eddagala erya Isirayiri nga ziri mu luzungu. Liri mu luki? Kati nabo bakuteekerawo buteekezi nti ery'enkoko lyerino. Lino ly'ab'amagulu mampi. Lino lya ate. Bwe muba musobola okulya identifying. Ndirine I bring it here nga mungamba nti wama guno muti guno. Guno muti guno. Guno muti guno. Awo nange era okuligula erimba syalikola kye. Buli kyoweereza kirina okubeera elaborated. Lwaki batusaba amannya gaabyo? Kiki kyogamba? Si bwe tugamba nti tuweereza bika bya ddagala mu National Drug Authority, olina okuwandiikako biki byogasseemu. Okiwulidde? Kale gwe bw'ona olowooza nti okutte bukwasibwa eriti nti oli batwalire. Bwongo ki oba n'ategeera nti ono Malex, I mean nti kino kigaji, nti ono mulinga, kino kigoogwa, kano kanaalongo, luno lumbu. Tebabirina. Singa ebyo byabituyamba dda.
nakigezaako okukwasaganya abayo ne baŋŋamba nti ffe tukebera byotuwandiikira ate tetukebera kumanya mannya gaabyo, ffe tukebera kulaba kiki kyebijjanjaba. Only that nti otwale kati bino biri muno okiraba kati lino nze ndyekolera erya alusaazi era ndibagamba ebikuta by'omusambya mulimu galiki, mulimu akakomera, mulimu emirandira gy'ensujju, mulimu emirandira gya katunkuma. Kati ebyo nkugamba ne bino ebitafeeri nkugamba nti oba obifumbye ogenda kujja yaba alusaazi nekwesha enekikwetya naye kati bwe mbimutwalira nti bikebere tajja kutegeera bikolo birimu, wabula yajja kumanya bumanya nti kati lino nga bw'obigasegase linsiku kyenzudde mulimu kino na kino na kino antibiotiki proteins na bikinga ebyo, so si kumanya nti okoze ebikolo birala. Olowooza singa tukyabonaabona ate bo tebabyagala. Era nze bwe mba ntwalayo ebintu bino mu National Drug Authority sibawa bikolo byonna, mpandiikako bitono nti mulimu jambula, mulimu omunyango, mulimu kamulali, mulimu ekigaji, mulimu kati ye n'agenda ajjamu ebisinga okubeera dominant nga ye nti lijjanjaba ntizijjanjaba musujja, era ne bwe mba nteekako kyenzijjanjaba nteekako eki. That's the way how we do that. So kati awo oli bwe mulima nti nze ebikolo byonna mbiyina mba nja kulimba, eddagala ndirina naye ebikolo byonna sinze mbikola kino. Be honest. Now kati tulina obulwadde bwe tuyita obwa bulusera, ye nabbuguma. Nabbuguma yaleetera ebisolo okusowola oba okuzaala ebifudde. Okuzaala ebifudde aba nabbuguma oba obutawaka. Kati ekyo eryo lyo nze bwe ndowooza kiba kitegeeza nti awo wonna we tuli nabbuguma ono aleetera ekisolo okuvaamu amawako oba obutawaka. That's what we call the bulusera. Obulwadde obwo bwa bulusera buli contagious, can affect even human being, people. Ente bw'eba erina obulwadde obwo n'okama amata gaayo n'oganywa, teeka bulusera ajja kutabaala. Bw'olya ennyama eteyidde bulungi ng'ente eyo baagisaze ng'erina obulwadde bwa bulusera, naawe bujja kukukwata. So ekirungi nti bugemwa